nagenda nengende Makerere ogw'omusomo ogw'emyaka 10 nga bajjukira Katikkiro Martin Luther Nsibirwa. Abaana ne babuze abaana bajja baaki ti lwaki tulaba tokulubuse olw'abano abali ku mitimbagano. Nze Katikkiro wa Buganda mzima nkulubuke olwamuloddokayo atudde wali atalina wadde omudaala gw'amenvu. Abamu tibalina na bakazi. Oli musajja mukulu tolina mukazi, tosuubulangako, tokolangako wadde mu ofiisi, tolina kintu kyonna mu nsi okujjako okubeera muloddokayi. Katikkiro alyoka akulubuke ng'oyogedde. Mujje tubawe ebyapa munyweze obusenze bwammwe mutebenkere mu ddembe. Meeya byayogeddeko obe ssente ebyo bitono nnyo. Omulamwa oze oguddewo fayiro oyagala bakuwa ekyapa ebyo bwe biggwa n'olyoka oyogera ku ssente oba nnyingi oba ntono. Naye n'ekirala nakyaza ababaka ba paalamenti abava mu Buganda ne baga nti omanyi liizi myaka 49 eggwako. Ne mugamba oyina emyaka emeka? Oyo yabuuza n'agamba yangamba oba alina emyaka 42. Banne ne basaakanya nti alimba asingawo. Naye kale ne bwe yandibadde ow'ebya 42 bw'ogattako 49 liizi egenda kuggwako ng'alina emyaka 91. Ne mugamba ku myaka 91 okyeraliikirira abaana. Abaana b'oyagala beeraliikirire ki? Tebasobola kujja ne bazza bujjandagaane olina emyaka 91 weeraliikirira omwana. Genda ofune ekyapa bwe kiri gwako yaliba na mwana oba aliba muzzukulu. Ku 90 bajja kuba bazzukulu. Bwe bati basobola kuzza bujja ttaka eryo kali baffe. Kuba ne bono balekera biki byonna bajja bituna tonaana kuvunda. Awo nno muve ku bamuloddokayi nkuwe mukwate ebya mukulu wammwe omwana wa Kabaka omukulu. Mujje mwewandiise mufune ebyapa munyweze obusenze bwammwe.